Wiiki eno tuzze tukulaga abatwala amalwaliro ga gavumenti nga balaajana olw'ebbula ly'eddagala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wano ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubunyisa eddagala mu ggwanga ki National Medical Stores obuzibu kyabuteeka ku bbula lya nsimbi okugula n'okutambuza eddagala. Era NMS ng'ebitongole ebirala bya gavumenti bifunye challenges mu eno financial year, naye zino ensonga already twamaze ozitegeeza aba minisitry y'ebyensimbi ne minisitry y'eby'obulamu. Kino kye kyawaliriza omubaka wa Nakawa East ng'ayita mu kitongole kyebagamba Community Foundation okutegeka olusiisira lw'ebyobulamu okuyambako okujjanjaba abantu. Alabe mu parliament nti Minister wa Health yavuddeyo nga MP bonna balumiriza gavumenti okwantetadde ddagala malwaliro. Minister n'agamba nti Ministry of Finance temuwadde ssente kuba nti asobola okuwa National Drug Store sente okuba nti baprocuringa eddagala n'okutambuza eddagala. Kati ekitegeeza nti abantu baffe basinga balwadde. Ensonga eyo kabwefuba ono guno tigwandibadde mulimu gwaffe nga abakulembeze. Gavumenti yandibadde esobola okuteekawo embeera ng'abantu baffe bafuna obujjanjabi obw'obwereere kubanga kikakata ku gavumenti okubeera nga abantu babeera mu mbeera ennungi kubanga be bavaamu omusolo oguddukanya emirimu. Wano kizuuliddwa ng'obulwadde bw'omusujja gw'ensiri kwassa n'ekirwadde kipuleesa bwe bisinze okutawaanyinya abatuuze mu kitundu kino. Nga kivudde mu bantu obutafaayo kwebaka mu butimba bwa nsiri n'okuleka emidde okwetooloola enju zaabwe. Era abasinga bakkiriza nti babadde tebalina butimba bwa nsiri. Wano abakulembeze we basinzidde ne bakubira minisitry y'ebyobulamu okusuumusa amalwaliro ga Health Center 2 mu kitundu kino okutuuka ku mutendera gwa Health Center 4. Wano Nakawa tetuyinaawo Health Center Nakawa constituency Health Center 4 teriiwo. Tukozesa malwaliro gabannaffe abatuyambako nga luzira nowesanga nti nenagula tuli okumpi bagenda gitujjako bagenda kubeera trauma center. Challenge tulungi abantu tusooka kulwala ne tuleka tugenda mu malwaliro. Nesinga kiri nti tusookanga genda konna kwowulidde n'oba oli bulungi genda bakebere balabe kikyoli. Yensonga lwaki obulamu bugenda ng'ate bwandibadde tebugenda mu mbeera bwetyo. Minisita wa Kampala Minsa Kabanda asiimye ekitongole kino n'asaba abakulembeze abalina obusobozi okusembeza obujjanjabi ekika kino eri abantu. Naye kino kiraga nti abantu balina obwetaavu bungi nnyo mu malwaliro tebafuna bujjanjabi kuba osinziira kati omukyala andi mu maaso amaze emyaka 2 nga mulwadde naye nga tafunanga bujjanjabi ng'anywa bunyi ku biganda n'anywako n'ensuubira nti agenda kuba bulungi kati kaafunye eddagala lino kuba eddagala lyafunye ddungi nnyo. Bangi bali batulidde endwadde nga tebalina ssente zigenda mu malwaliro naye kati olw'okuba nti babitusembereza mu kitundu kyaffe kituyambye nnyo ne kitwanguyizamu naffe abamu abatasobola genda mu malwaliro. Abantu abasukka mu 1000 be bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo.